Hajjati Madina Nassali Namwandu w'omugenzi Kasule Evariste akwatiddwa butonaggalirwa kkooti enkulu e Masaka ng'avunaanibwa kunnyomola biragiro bya kkooti mwe yali yasabibwa okuddiza abaana b'omugenzi Kasule ebyabwe bye yali yeddiza n'atakikola. Hajjati Madina omu ku bagagga b'omu Kampala nga ye nannyini maduuka ga Madicas yali yasingisibwa omusango gw'okuwamba ebintu by'abaana be yali bba Kasule Evariste eyafa mu mwaka gwa 1994. Mu kusingisibwa omusango mu 2012 kkooti yamulagira ebintu by'abaana bibaddize ssaako okusasula looya yawuza omusango ku ludda lw'abaana bano obukadde 130 byonna bye yagaana okukola. Akwatiddwa enkya ya leero nga bamusanze kumpi n'edduuka lye ku Mukwana Arcade wano mu Kampala. Bannyondo ba kkooti nga bayambibwako poliisi bamututte butereevu mu kkooti enkulu e Masaka wakati mu bukuumi obw'amaanyi. Asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Mary Akite ng'ono amulagidde asasule ssente ezimubanjibwa z'atabadde nazo bw'atyo n'alagira aggalirwe okutuusa olunaku olw'enkya. Salimuwanga omu ku bannyondo ba kkooti abakutte Hajjati Madina ategeezezza nti bamaze ebbanga nga bamunoonya era bw'atyo n'ategeeza nti abapangisa abali ku bimu ku bizimbe baakugibwamu era biddizibwa abaana bano. Banjibwa obukadde nga 130. Omukyalo oyo amanyiddwa nnyo nannyini maduuka agaliko Madicas ne hoteeri za Madicas. Naye ng'essente zino ezimubanjibwa za famire tunda ebintu by'abaana babba we yafa tabawa yadde 10. Ye pulida w'abaana bano Joseph Luzige ategeezezza nti kkooti yawadde ekiragiro okukwata omukyalo ono kyokka ng'ebimu ku bintu omuli kalina yabitunda ate nga n'emu ku mayumba g'abaana yagyawulyako ssente banka n'egiwamba. Tulina kuteekawo embeera emuwaliriza okusasula abaana n'okuva ku bintu by'abaana era bwe guba nga gumusse mu vi of course aba alina okukola ki okusibwa oba okusasula. Omu ku baana Ssekikubo Boniface annyonnyodde nti maama waabwe ono yadde nga si yabazaalira ddala yeekomye emmali ya kitaabwe era n'alabula bonna be yaguza okumanya nti bagula mpewo. Kkooti yasazeewo byonna n'ebituddiza era kiisi yenna yagula yenna ali ku ttaka ly'omugenzi Kasule oba ku polopate yonna yagula mpewo kkooti yabisazizaamu. Wabula muganda wa Hajjati ategerekeseko eri akabuga omutuuze w'Ekimanya awakanyizza eby'abaana bonna n'ategeeza nga muganda we bwe yeekolera emmaali ye okuva obuto. Muganda wange yakolerera ebintu by'okuva mu buto bwe ne bbaawe naye nga muganda wange yali nannyini ssente ezo yakuza abaana abo abaana abamuteeka mu kkomera. Julius Kiguli yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV 1.